ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Avugidde wa ani gwe bakutte nani ani yakumenya ukani yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO 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 mu weekend taxi. Kuchanda musamba kasisa tatu mu for radio SIMBA mpologoma enonja yedeme kubuzako na Justine okubira mpozi ngate otumbude ne kugamba nti kakati wetuyingidde sawe eno yenyini ye program yo yenyini mpozi gyobadde olindiridde abantu bakowole bagambe nti kakati WOLOKOSO mu weekend taxi abera atandikawo bwe nti osula senyonga Mr Mosquito HAJJI TITIIBYA omubwati atembera nyingirawo atenga mpozi this time ngenda kuwera nga ntandikira mu mpozi ne Uncle KAKALAMU ekintu tuberenga tukichanja bulungi nnyo obulamu buberenga butunyumira bulungi nnyo bagamba olw'obukulu lw'ensonga gye tugenda okubeera mpozi nga tutandikira ddala yennyini y'ensonga lwaki twagadde tutambulire wamu nga tewali aleka munne kubanga bintu bingi nnyo naye nga bakyali baffe mugamba mutya Chali wafe WOLOKOSO lutuwe chali wafe twagala ku baana abali basekise muko HAJJI TITIIBYA lutuwe abakyalinamu kubulolanga obwaleema Assalamu alaikum HAJJI wafe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bazzi. Kale mulamuse Uncle KAKALAMU tuwe. Tusanyusa kulaba Uncle KAKALAMU. Kedde bukezi banywani. Kedde. Zadzi. Eraddo wamwe. Lutuwe bebe. Kati oba tulutandikire abanaye. WOLOKOSO. Ategwe Jim. Nangi kwendi wano Manchester. Abazungu batuwambe. Tutandikira kuchinyusi. Wenyini kale tugenda okutandikira obukulu lw'ensonga. Era nga we tugamba nti kakati olunaku olwaleero. Zanane kasoke mbabuzeeko banywanyi mukatumbudde kuchera musamba kasirisa 3 femo mefe radio SIMBA program enuje yedembe avura kuchera mobira kasirisemu www.radiosimba.ug amagonyongero kwalirizako na tegu WOLOKOSO amachagona ku Rwanda sayire nse KAKALAMU de ansa wa mulembe guno tugenda kusimbula onotuura kulwokuna lwa wiiki eno yennyini zabadde ennaku z'omwezi 14 lwagenze mpozi esaaza agenze okuwera 12 ez'okumakya nga tuli bataka enabbingo mpozi ewabadde wagenda okubeera omukolo gwa mukyala Lwema Namakula nga yanjula Bahamza Sebunya wabula twavuze emmotoka zaffe ne tugamba nti oba tugenda zituusiza ddala ku mukolo twagenze okutuuka nga waliwo abasirikale abatugamba nti mu paakingi awo abatrafiki nga bayambibwako poliisi mpozi n'abakanyama ba Uber be babadde bakumba emmotoka zino ku kisaawe ekyabaddeawo okumpi n'essomero lya Nabbingo Primary School. Era obweddeawo tupaakinga emmotoka zaffe betto ne tuzirekawo ate mpozi emmotoka ezapangisiddwa okusaabaza abatuuze n'abantu abajja ku mukolo abayitiddwa eza Africa Big 6 olwo ne ziryoka zitwongerayo mu bataka ewabadde omukolo. Ninza kugamba nti twavugidde ddala kilometers 2 nga tugenda mpola mpaka ku mukolo okusinzira ku drive ono bwatutegeeza owa Africa Big 6. Amanya gwani amanya bamita Mutabazi Richard ngava mu kampuni gye bayita Africa Big 6 nga yekoze mu kutambuza abantu ku mukolo gwa Lema. Tuvuga kilomita 2 okuva ku kisaawe wano tupakinze motoka okutuuka awali omukolo. Abantu bonna abagenda emmotoka ezibatutte zirina okubaza kitegeeza ki nti bwe zimala obateekayo zirina okupakinga eyo buli muntu wayagalira okukomawo ajja kubanga ajja mmotoka gyagendeddemu. Abantu batandise dde okutuuka ab'ebitiibwa bonna gye bali so nsuubira kusanyuka na mukolo mulungi. Mwana wattu nga tuli mu lugendo tugenda tunyumirwa ebintu byabadde binyumira ddala kusimbula mu kisaawe bwe ntyo natudde mu motoka y'ekika kya super custom bwe tutyo ne tweyongerayo nga ye munywanyi KAKALAMU gye yatambulidde nga wafunyo olw'ensonga nze we natambulidde nabaddemu omu omusajja nga nze ntudde mu bijuujulu eby'abaana bawala babadde banyirira nga baboobedde
bwe batyo nga begattiddwako Senga Justine Nantume. Era abaana bawala bano beewuunyiza nnyo enkula ya Senga Justine Nantume ne bagamba empuuba gye bamuwubye bw'ati n'abeera ng'akyali mugumu bw'ati taseeseetuka. Bwe batyo bamubuuzizza akozesa kadagala ki era bamusabye empozi ababuuliriremuko n'atandika okubabuulirira wano we waawededde agamba awo wansingidde. Senga tubulirire abaana abawala tugenda ku mukolo gwa leema kati namwe mukope ebintu ebyo nkozesa omukisa gwange munye ekyalimu kyekyo Senga nti nammwe abali eyo temubonaabono kyalimu emunye gezaako bwe bigaanadde wammwe ku lupya obufumbo si bwagamba mbw ate bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde kaleko naye mu bwavu tukiganye abasajja ng'ovudde wammwe kitegeeza ogenze wa musajja si kumufumbira mmere amakulu ga byonna kunyumya akaboozi bwe mba njagalidde nze so si gwe mwami funa woobeera wooyagalidde woobeera ojjira nga neravu sirina mutukeese ku migo gyammwe Senga soko wali wogambye nti wooyagalidde gwe sasa musajja wooyagalidde nammwe abakyala kuba nti nammwe abakyala b'ennaku zino Senga family planning zaboonoona omukyala naawe olina okwetandikira balo naye mulinda abaami bamale bagambako omwami naawe munyonyogera omusanje mu ntebe mujja omukwano omuliri abaana bamweta basira kwini babatuteko abasajja mu abakazi abafumbo abaana babaweera buli wamu emmere mudiira gikola ki mumotoka mukinaabiro agiddeawo nno simagirenyawo ku muzindaalo okutuuka ewabadde omukolo mpozi n'okuva wetwalesa emmotoka nakutegeezeza nti ovuga kilomitas 2 kyokka nga mpozi n'ekkubo lyonna obadde mu tuyita mwabaddemu mpozi security nga mpozi enguudo zonna security eyiiriddwawo si kulwa nga mpozi Eddie Kenza ayiwawo abayaaye ne bajja ne bataataganya omukolo. Emmotoka za Africa 6 Tours and Travel zatutte mpozi zatadde wennyini ku check point esooka nga wano twabadde tuyita mu metal detector ng'ate mpozi buli kyolina mu nsawo kyonna oyiwaawo ku mmeeza ne bakyanjala si kulwa ng'oyingira n'akasoba n'akantu akafumita. Bw'ovaawo mpozi nodda mpozi wabadde bakeberera kaadi zino mpozi ze baagaba eziyita abagenyi era nga kaadi zino zabadde zikeberebwa ne kompyuta okukakasiza ddala nti kaadi ddala yentuufu yeeyo olw'ensonga zabadde mpozi ziriko koodi nga singa kakutanda nga kaadi yo nfu wabadde ofulumizibwawo butereevu nga mpozi ovibwa mu kifo ekyo ne bakukasuka. Bw'ova mpozi ate bakeberera kaadi olwo n'ogenda mpozi ate ku checkpoint endala eddako we wabadde abapoliisi abalala nga nabo mpozi basooka ne bakukebera bulungi nnyo olwo ate n'olyoka oserengeta ku geeti eddako ndi eyabadde esembayo ne wano era still ne baddamu ne bakwekebejja ne kaadi yo n'olyoka oyingira ku geeti eno mpozi okuvira ddala ku checkpoint eri bannamawulire abasinga we bakaabidde babloggers abasinga aba YouTube abakozi ba radio ne TV olw'ensonga bagaaniddwa okuyingira ng'ennyambala yabadde mbi ekyokubiri nga babadde bakyereeta nga tebalinaako mpozi wadde akakaadi akabayita. Bwe tutyo twayingidde munda mu geeti era nga mpozi okuyingira mu geeti nga tonnasukka wali wadde mita emu nga bakuweerawo kakaadi akaliko ekigambo ekigamba don't take pictures ekivunulwa tekakutaana n'okuba ebifaananyi n'essimu yo. Era kyova olaba nti ebifaananyi by'omukolo guno ebisinga bya zereeti nga tonnasukka waawo ofunye akakaadi twabadde tusanga bi asha ebyakula ne biwoowera ebirina obubiri obukomeeri ebyawunda naye nga bikutwalira obutereevu mpozi ate ku restauranti ya tukke n'olya ekimere ekyabadde kitegekeddwa obulungi nga kiwoomu bulungi nnyo. Wano mpozi we twafunidde omukisa ne twogerako n'owa security wa Uber tumubuuze lwaki ekintu bakikuumye nnyo we bati.
Amanya nze Nankumba Farida nkola ne Uganda Umbrellas Bouncers Association. Ekibiina ky'aba bouncer ekimanyikiddwa mu Uganda yonna. Fa abali bamu ku ba security abali ku mukolo gwa Rehema. Anaabakole fujo mu bouncing ne mukasukeeri oba. Nedda baaba. Omuntu nsobola okujja ne munyonyola bunyonyozi kiri bwe kiti n'ategeera naye bouncing batukwatanga edda luli ye yali y'amaanyi naye kati eri ndongooseemu. Naye nga muli bangi nnyo. Lavuniga mwamutidde bamutidde. Lavuniga tetwamutidde. Security bagiteeseeko mu bungi just kuweesa omukolo gwa Rehema ekitiibwa. Omukwano gwaffe tetusobola mutya.